moto atebuza atolaba mukwano gwange mutabani wange yali afuuse mukwano gwe nnyo n'amaanyi nga jjamufunirako ebyokuyiga egamba abijja kuyaate okula nti yateera ono ne junior mutabani wono nga bonna bafuuse omuntu omu bakubanga tufiiriddwa kubanga sijja kulimba nze ku lwange tamanyi mirundi tazika twafuuka baluganda kubanga ogenda okujja okubeera wano nze nali ngenda ggula tamala badde ng'akyali muvubuka muto ali mu mpale nnyimpi atuula awo paka muwagenza nga musitula amadaala n'afuuka egambo omwatiikirivu eri ensi yonna naye abadde tava waka ebiseera ebisinga amala kutuuka wange n'ambuuzaako aji oli otya wazire otya olaba mu biseera bya covid mbaddeyo waka ye ng'atambula kubanga alina obuvunaanyizibwa obukola butambula nga nima naye nga bwe yeetwadde kabbiri olaba manyu owanga ayingira butereevu aje emitwalo 10 gino ogira olya kwegi nzije wano akyogera lwenyina wogenda mu mawulire era akizaayo nti yali taliiwo muganda we n'afa nze yasanga amaze omutwalayo ewaabwe kalisizo ne bwe yafuna wano ekisanyusa ennyo n'agamba bamuwadde hijja n'agamba kangende waaji gye nsookera lwakuba ekyomusobi bamuzanyisa nakola nagamba haji nsonyiwa gwe nonze nga nfanfe wange naye musajja bansambye ku tebakoze eki bamugamba londa abantu babiri yasooka wanyi nange haji golola ekanzu wetegeke essa yonna ngenda kugamba ogenda olinyene kuba gwe nsinga okwagadde nga mu butuufu akola ki mu bantu bonna mbaddewo nga newomusanga nadde famire ye ewange wali ajjabuzi lwakuba abantu bamulaba nti mukambwe naye nga talina bukambwe bwayo ate muntu w'abantu era kizibu nnyo muzaawo bwatu katonda bwageera akkiriza gaana buli mwaka gwaka kati weewuunye banesi tweba ndowooza tutye nnyo katonda ate tumusabe nnyo tube nga egamba tukola ekyo katonda kyetuteekeddwa okukola olw'ensonga abaddewo ng'aziika isima bwebazze obutambe byabadde ayogera dekapya te tugende mu muziika nze akyandeseewo nkubuulira mwaka wegamba wawulira ab'emikwano bonna mwaka guggwako onazzaawo onaddako oziika ontomanya nti nkya gwokola ki gwogenda okujjako omusabira katonda amusaasire kyo kyenjizeemu kkirizagaana kino njogera nga nja katonda omuntu bamwagala nga mulamu era gwobanga owewugana nti mbadde titata watamala emirundi bananda byani agenda okulabya werwaneko wekka ejja kukolera bibe kutobawo kyolowooza nti kubanga nja kulowooza gundi yagenda okulabya katumanya nti oguze okussa omuntu obuvunaanyizibwa buli kimu kijja kunyiga teri n'omu ogenda kukikabira omuntu alina ebizibu ebimala ono ajja kugamba nti nja kutaasa anoonya kuyisaawo kiki nga onamulewa oli naye nga tajja kulabiriraku butuufu oli ayina erinnya kasita avaawo ebintu bikyuka kyenkugamba kino oli nja kukola kino nja kutaasa besinze bisaagala nze nakugaa nti wayi gundi yagambye nja kuyamba kino nja kuyamba olaba oli akugamba sente zengenda zena n'atazireta era takulimba kino kyogoba ofunye kino nga onafudde kyogenda n'ekyo naye leka kuba nti wange gundi bagenda kujja agenda kunyamba nze nja kukola ebyo bibeerawo muntu nakimanya gwe mu abantu abaliwo nemu bama bagenda mumunyamba kino naye nga ebyo bikoze eki kukula nga webaza katonda kyokka kuwangaza bulamu bwabakuwadde n'ogenda n'ekyo nze netamala emirundi naiba wange ate twafuuka baluganda kkiriza gande twafuuka baluganda bannange wozaayo ate oluganda bwe lujjira wano nga nekkubo telinaba kubeerawo tamale nga mwasula kayumba nze nkubuulya besinza nogande nga akyambala bino atandike bagende mu munno babeera ugamba ku byamawulire empola wuli ebbanga lyonna emyaka gyotenza nakubala kati netubeera nga tuli eno mu nsika wamu awasemba teriyo nade namayumba n'akamu nze naye wetunyumya tukoze tutya kyobola kyemugamba wali nti weyali nga ali mu gavumenti bwe bamugamba nti genda noonyayo abantu babiri mikwano gyo tubawe hijja yasookera ku nsi newankubadde nga saakola saagifuna egamba oyo manya twafuuka baluganda omuntu wajja budde kabiniza abadde ajja wange emitwalo 10 giri olaba nga atuusa akonkona bukonkoni nina ekirawuliza kyenyinza mungera kekyo sente ziizo nga tekigamba nti era omulabula bwe wange waka bonna nga balaba nga agayitako wano ennyumba nga 3 naye wange
takonkona awuza kasajja nze netamala emirundi neiba wange ate twafuuka ba Luganda kkiriza gane twafuuka ba Luganda bannange wozaayo ate Oluganda bwe lujjira wano nga n'ekkubo telinaba kubeerawo tamale nga mwasula kayumba nze nkubuulya besinze Luganda nga akyambala bino atandike bagende mu munno babeera kugamba ku byamawulire empola wuli ebbanga lyonna emyaka gyotayinza nakubala kati ne tubeera nga tuli eno mu nsika wamu awasemba tuteriyo nadde namayumba n'akamu nze naye bwe tunyumya tukuze tutya kyobola kyemugamba wali nti we yali ng'ali mu gavumenti bwe bamugamba nti genda noonyayo abantu babiri mu mikwano gyo tubawe hijja yasookera ku nze newankubadde nga saakola saagifuna egamba oyo manya twafuuka ba Luganda omuntu wajjabudde kabinizi abadde ajja wange 10,000 gigi olaba nga atuusa konkona bukonkona nina ekirawulo kyenyinza mungera kekyo sente ziizo nga tekigamba nti era omulabule wange waka bonna nga balaba nga agayitako wano ennyumba nga 3 naye wange takonkona awuza kasajja ateddemu akaki n'aboggola naye nga talina bukambwe anti mpangadde naye emyaka gyonna egiwera atandooza nkona kati tewali obukambwe bwereere abadde mutuuze wa kika ki ku kyalo atalina mutawaana tabuma bantu era omuntu bw'abanga yenyweddemu era asibirawo waka talina luyombo tabuma muntu ate mukolagane era ekigwe waagune gyakola nga yatuuse dda nze olaba mu bonna akubuuza n'akugamba nti nze wange nfiirwa budeka bindoze senga ogenda kyaggwe teri tamanyi tasituka kumjwa naye ku wange deka biri nga aliki awumanya nti olwo Oluganda oluyitire kabenze we waabwe deka biri nga ndikaliisiza tuli ba Luganda nze Muhammad Kasajja taata w'omugenzi Olaxas Ichuli mikwano gyo gyonna boogera amazima tutunulira mwami Tamala ayogera amazima mutabani we yali ayogera amazima obeerayo n'omuntu omulala nga mukwano gwo nnyo oyinza omukaka oba ateddemu akaki n'aboggola naye nga talina bukambwe anti mpangadde naye emyaka gyonna egiwera atandooza nkona kati tewali obukambwe bwereere abadde mutuuze wa kika ki ku kyalo atalina mutawaana tabuma bantu era omuntu bw'abanga yenyweddemu era asibirawo waka talina luyombo tabuma muntu ate mukolagane era ekigwe waagune gyakola nga yatuuse dda nze olaba mu bonna akubuuza n'akugamba nti nze wange nfiirwa budeka bindoze senga ogenda kyaggwe teri tamanyi tasituka kumjwa naye ku wange deka biri nga aliki awumanya nti olwo Oluganda oluyitire kabenze we waabwe deka biri nga ndikaliisiza tuli ba Luganda nze Muhammad Kasajja taata w'omugenzi Olaxas Ichuli mikwano gyo gyonna boogera amazima tutunulira mwami Tamala ayogera amazima mutabani we yali ayogera amazima obeerayo n'omuntu omulala nga mukwano gwo nnyo oyinza omukaka oba omuntu omulala ekirungi amazima bagoogere omanye ekirungi otakyogerako tolina kyofunamu yogera amazima ensi ekimanya ekibi kijja luvannyuma naye nga amazima gakoze eki ge galina okusooka okukulembera kino ekyobulimba kijja luvannyuma omuntu omulala ekirungi amazima bagoogere omanye ekirungi otakyogerako tolina kyofunamu yogera amazima ensi ekimanya ekibi kijja luvannyuma naye nga amazima gakoze eki ge galina okusooka okukulembera kino ekyobulimba kijja luvannyuma